Musajja yakwata abaana bange n'abeefuga ninza abagabe. Nyina abawala abalungi nabasonyiwa omutima gwange nabasonyira ddala. Mbaagala nyere ennaku ezo nasanyuka nyina omu ku bo gwe nayogera naye ku ssimu. Amasasi ne begandibadde ganzise. Oyo wambwa talina authority kugaba mwana wange. Obanga bamugamba sirina buvunaanyizibwa era ndi musirusiru sisobola namuweerera kale waakiri. Tebayinza mulima nti ennyumba be bagizimba. N'ekikomera ekiri mu maaso abo kyange kirimu abapanga. Pastor Bujingo nsobi nnyingi ezikoleddwa. N'ekirungi ozikoledde mu kamera ng'enseeraba. Nze nakugamba otunatuukira mu Mmeyi w'omwaka guno ogenda kuba otuuse ku kisenge. N'ekyo kyonna ekikusindiikiriza okwagala okwetondera famire yo n'okugiddira. Mu byonna byonna by'okola beera ng'okijjukira. Tewali akimanyi okuggyako ggwe ne famire ye kuyinako obujulizi kuba bo bakumanyi. Naye kakugambeyo ekintu kimu kyokka ate ng'akimanyi okimanyi. Jjukira omuntu ayakuleetera ebizibu by'olimu omumanyi bulungi. Omuntu oyo yeegattako n'akamwako okuba ng'oyogera nnyo ate oduula k'ogasse n'okulangira. Ekyokubiri, jjukira omuntu abaddewo naawe mu bizibu ebyo. Sawa yakakati omuntu oyo tomumanyi nze kamukubuulire kuba gwe ate watandise dda n'omulangira. Ye muntu alabiridde abaana bo ne famire yo wakati mu ggwe okukola entondo n'okubaabulira. Ne bw'oba ng'oliko kyakwambala waliwo omuntu oyo abadde alabirira abaana bo ne famire yo ne basigala nga basomera mu masomero ag'ebbeeyi ne basigala nga bali emmere mu budde. Toddamu kwogera ku bizimbe, toddamu kwogera ku bikomera mbu ekikomera nzaya kizima. Babadde tebasobera mu kikomera ekyo. Ezo buloka babadde tebajja kuziryanga mmere. Omuntu oyo alabiridde abaana bo muwe katiibwa. Omanyi lwaki? Gwe mu butamanya gw'ogenda kulaba omuntu oyo nga mulabewo. Naye gwe manya nti ku mitima gy'abaana bo ne mukazi wo Teddy omuntu oyo w'amaanyi nnyo era tebali mwerabira. Era buli bw'omuyisa mu kamwako oba ovudde famire yo ogwokubiri. Yoyo omuntu abadde ne famire yo mu bizibu nga weebisse ekitambaala oli mulakizale. Owookusatu ye muntu agenda okukujja mu bizibu. Teri muntu mulala. Era omuntu oyo y'omuntu gw'obadde olangira buli lunaku mukyala Teddy. Era yagenda okukujja mu bizibu ebyo. Abantu abo bonna abategeera mu mutwe gwo ogenda kukakkana obeere humbled kuba ate ggwe bw'obadde olabanga balabe bo ab'amaanyi ennyo. Eddagala erikakkanya endwadde liba likaawa. Tosobola kikkiriza nti abo gye mikwano gyo mu mbeera eno. Pastor Bujingo, in the eyes of your family, you're next to a prodigal son. Because you're the first person to run when your family hit rock bottom. Abaana bo tebakerangako ku makya ne badduka ne babulya family. Mukazi wo takerangako ku makya n'adduka n'ayabulya family. Gwe ayadduka. Jukira ffenna tuli basajja twagadde ku bakazi abalala. Tukoze family ndala si gwe asoose. Naye enjawulo gye tulina ku ggwe tweyisa tutya wakati mu kufuna abakazi abalala. Ye tukomawo tutya nga tumaze okusobya. Togenda kuvimba your way back. Togenda kuwetera mu famire y'okkoona. You have to be humble. Kuba ffe abasajja bwe bulamu bwe tutambulira. Nze kitange yaŋŋamba ffe abasajja tutambula n'eŋŋombo banandaba batya. Mulimu ebintu bewerekereza n'onyigirizibwa mu famire naye ng'ogamba kimu abantu banajajinga batya banandaba batya. Wadde nayombye n'omukazi ono naye kamutwale mu ddwaliro. Wadde omwana oyo yanvumye, wadde omwana oyo yantyobodde naye kamusasulire fiizi. Abantu ebbali tebajja kitegeera. We men feed on perception, not emotions, not public sympathy. We are always the villains. We live with it.
You cannot argue your way through it. You cannot look for sympathy, public sympathy. O musajja mwene nseka lubeno etali kusaidia fe. Goloze to anybody sane is going to sympathize with you vis-a-vis your family members. Techikola makulu kakana vamu kudula vamu kulangira abantu botategeera abamu abantu bolangira be bagenda okusumula enjegereza zikusibye. Nze nakugamba Mei ogenda kuba oyogera matankane otandise Bobby kati munnange njagala ojjukire ebyo bitandise okwogeza mbu tulonde Kyagulanyi mu 2026 ebyo bikusabye okulaba ku baana bo njagala obijjukire. Yes, alright. Uli kuyogi update CV ko sinzo bango tuudiriza era nkutegeeza bale kwekumira ku mayengo gano ng'okolera ddala kyamaanyi nnyo. Ali mitala wa mayanja abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo. Mwebale kwekumira ku yogi update CV. Mwebale kusharinga, mwebale kulikinga, mwabajja mu comment section ne muteekayo endowooza yammwe nammwe mbalamusizaako nnyo era nga mbebaza ekyensusso. Habula gwatana tweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otwegattako ddala bulungi naga atwerabirako namukade kakuyambako kuleetera notification message okusobola okulaba ng'obeera alert ng'obeera bulindaala ku information yonna ebeera eyingiddewo. Ebya Pastor Bugingo si birungi kuva emyaka egyayita tuze tugabaze bagoberera olugero lwa Pastor Bugingo abuliddwako ewaka ne mu kibira jjukira yali yeesulubabba obanga yeesuula muguluka ku famire ye kali ke kaseera bitandise omulumiriza ate ne famire evuddeyo ewanda muliro ngenda kubanga nkuteerako akatambi ka famire owulire ebyama nga bawanda muliro nga bakulaga tebeetaaga kuwuliriza ku taata wadde n'omulundi n'ogumu wadde n'akeddagala. Nze maaso n'okubanga ayeekera oyo eyamulabirirako abaana mu kaseera bwe yali nga tabeetaaga naye ekintu ekyo kikyamu nnyo. Ngenda kulaga akatambi ngenda kakuteerako gye bujjako mu maaso eyo ku vidiyo eddako ngenda kubanga nkuteerako olabe famire ate yeegamba ki bawanda muliro bagamba taata ebaani bamwetaagira teyaliiwo yali yabeesuula muguluka kakati agamba abeetaaga bo nabo bagamba tebalina kye bamwetaaza mu ssaawa zino. Ezenno ensonga zirinnye enkandaggo si byakusaaga nenga oli ku Yogi Update TV watana tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otwegattako nabage bana abagala otuyambisa mu kadata enamba kweri ku channel yaffe gy'oba oyitako ku WhatsApp ojja kusobola bunnyo tufuna. Mbagaliza olunaku olulungi era ne Idi ennungi musobola oginyumirwa obulungi mweraba tujja kubanga tukomawo.